نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله tumwe bazatum savaziti Allah tuwo bulungi atukirize emirimu gye tukola tuwo bulungi bwa Ramadan tutaka okusaliwa ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nam tukyalaba ensobi zetukola mu kisiibo kale engeri gye tuzigololamu biidhinillah. Wa min al akhta n'ensobi esooka leero ghafalatu ba'd as-sa'imuna an du'a, okubeera nga bagayala mu kiseera ky'okusibuka ne batasoma dduwa. Eyo nsobi nnene nnyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, ng'ate mu hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbi yagamba thalathatu da'awat, dduwa za mirundi esatu la turaddu, teziddizibwayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nagamba da'awatu alwalid, edduwa y'omukadde teddizibwayo, wa da'awatu as-sa'im, n'edduwa y'omusiibi, wa da'awatu al-musafir, n'edduwa y'omutambuze. Rawahu Ahmad fi sahihi al-Albani, ne Shaykh al-Albani hadithi yagisahaha. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam waba atugambye edduwa za mirundi esatu teziddibwayo, da'awatu al-walid, edduwa y'omukadde, da'watu as-sa'im, edduwa y'omusiibi, wa da'watu al-musafir, n'edduwa y'omutambuze. Tuyitirize nnyo okubeera nga tusaba edduwa, era ne kigenderera maaso ne bagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam edduwa gye yayogeranga nga asiibulukuka. Ma kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'inda al-fitri, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga asiibulukuka yagambanga dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-'uluqu wa thabata al-ajru insha Allah. Dhahaba adh-dhama'u, ennyonta egenze, wabtallat al-'uluqu, n'emimiro negiweweera, wa thabata al-ajru, n'empeera n'enywera oba n'empeera n'engikakasa mu maaso ga Allah insha Allah. Allah wanaaba yagadde idhinillah ensobi eyeemu insha Allah tugitereeze nayo, tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tuwa okutereeza. Ensobi endala okumala ennaku 10 ezisembayo mu Ramadani mu kugula ngoye. Abantu munnange mu kifo ky'okuyitiriza okukola ki, okubeera nga beenyagira Lailatul Qadri, mulimu ebintu bingi ng'era Allah subhanahu wa ta'ala watugamba, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, Qur'ani nutwagissa mu kiro kya Lailatul Qadri. Wama adraka ma Lailatul Qadri, kyekigenda okumanyisa ekiro kya Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khayrun min alfi shahr, esinga emyezi 1000. Tanazzalu alayhim almalaikatu waruhu fiha, Allah sizamuzi malaika ne Jibril alayhi salatu wassalam. Salamun hiya hatta matra'i alfajr, nga zigenda zigamba buli muntu gwe zisanga ali mu kukola ibada. Salamun hiya, emirembe gibeere gy'oli, kwegamba nga naawe zikusabira. Kati naye abantu emisana bakoowa nnyo nga banoonya ngoye ze banaasalira mu yidi, ate ekiro ne baba nga beebaka bwebasi mu kifo ky'okukola ibada. Eyo ensobi nayo biidhinillah tugigolole insha Allah tabaraka wa ta'ala. Tuyitirizenga nnyo okukola ibada biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, okusinga okuba tunoonya ngoye tunoonya biki. La, ekyo si kituufu insha Allah ta'ala. Era nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam batugamba idha dakhala ashara al-awakhir min Ramadan, mu hadithi ya Aisha, wazayingiranga ennaku 10 ezisembayo mu Ramadan, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayitiriranga shaddalmi, nabbi yasibanga enkutu ye, wa istayqadha ahlahu, nazukusa n'abantu be. Yayitiriranga idha dakhala ashara al-awakhir biidhinillah, ne basahaba ne bakikoppa. Hakadha kana dhahaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam, irin yali nkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam wasahabiyya ridwanullahi alaihim ajma'in, ne basahaba bonna. Eyo ensobi tugitereeze insha Allah. Ensobi endala insha Allah al-akhfa endala, okugugubira kukusiiba songa oli mulwadde. Abantu abamu biidhinillah Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa olukusa, Allah yatuwa olukusa biidhinillahi tabaraka wa ta'ala mu suratul Baqara. Allah qad fara, Allah tayagalira buzibu
عن الناس وقد رخص الله يتوى ركسا قال تعالى الله يتغامب فمن شهد منكم الشهر omwezi ogukusanga ofaliyasum musiba waman kana mariidha ne woba mulwadde aw ala safari oba oli mu lugendo fa'iddatin min ayamin ukhar ojjazisibo ojjaziriwa ng'oteredde ng'ovudde mu mashakka ago ng'ovudde mu bulwadde ovudde mu lugendo biidhinillahi tabaraka wa taala eyo ensonga nayo oli n'alemerako ne yeekosa ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la dharara wala dhirara Allah tayagala muntu akosa wadde okwekosa biidhinillahi tabaraka wa taala ensonga leero gye tujja osembyayo insha Allah tabaraka wa taala abasiibulukuka obutadda mu bigambo bya mwazinyi oli alowooza nti okusiibulukuka tekikakatako kuddako oba olina kulya bulira osobola okuddamu nga wooli Allahu akbar kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba idha sami'tumul mu'adhdhin omubanga muwulidde omwazinyi faqulu mithlu ma yaqulu al mu'adhdhin muddemu ebyo byonnyini omugambo ebyo byennyini omwazinyi byayogera فأن أبي سعيد الخدري أي حديث يا أبي سعيد الخدري أتى متفق عليه البخاري ومسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن مدام بينين بمولد إن شاء الله من التكبير بينا بإذن الله تبارك وتعالى سيتو فوق تدمو أذان جدا من الدعاء مالدي بوكسما جدا إن شاء الله لراوتكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.